show in Toronto, Canada, and could not be here. Joy Papa. Kalo tukengera n'enkola appointment ne mukoddomi wange ediyawe ne mugamba ekyanjagala ku time studio yali nga tankawuliriza nakkiriza bwe tugenda n'agamba bwe mbadde otyalo n'agamba ku makyanga naye bali ankonti olimba byagala nyimbe namutunda nakatono no mukuba oluyi bwe yaŋŋamba ekintu ekyo naye namukuba oluyi nemugala kiki kyotegeeza osirwaki nanga nalutunda konzi waluguzaani naluguza mulongo Katolo Wama kubanga mu mbeera eyo ey'okweteereza okunoonya future yavaako ko mu Eagles Production n'agendako mu Diamonds Production ewa mulongo Katolo Wama kakati ate bw'ayafuna akayimba akalungi ate n'akakola ki n'akatunda kakati mulongo yali mukwano gwange nnyo okuba yali taata wange mulongo Katolo Wama nga gwe yabuziza oluyimba nimanya nti mukwano gwange manya ajja kunyiiga naye nja kumwetondera Mganga Likawa. Again, I'm studio. Mganga, this is your chance. If not now, you will never. Again, studio. Reproduce our later Ziwa Rhythms. Litanga Ziwa Rhythms. Again, they were in the way. Dream studio. It took a wing which took its fan side. Now, which was somewhere in the dog. Manga saying in the way. Whatever we get it to him. Enyimba nga nonyere nga abantu tebazina kakati waliwo ekyo ekintu ekyali kizaawo eddongo nga lizenga abayimba ennaku ezo bayimba message zengedongozinemaano ozaako ekadde naluntu okube mu ngeri y'ekibaalabaala netulukuba mu bidongo ebyali bisobola okuba ekibaalabaala naye netukolerako n'olulala lwebayita nkakasa kati nkakasa obanga omutima gwe guli eneewange kati engalo ebugaana ate nsibulo bukwate nkakasa nga tumukubyenga bwe tuze tukuba zino endala tukwegomba bangi then ekitooke kifaansalira nga kituusizaamu ku nkuba mukama n'abeera mulungi nnyo ekitooke kifaansalira nebeera luyimba bulungi nnyo aluna everywhere aluna everywhere since then aluna muluyo kati ali ku serena afamu bigendo ebibadde wange tubaddemu ebisoomooza bingi nnyo naye in the end it is celebrated. Ladies and gentlemen.